akadde kano tugenze ku bitukwatako ennyo. Kale ebya Iran bitukwatako naye si nnyo. Yadde nga amafuta tujja gawulira singa luddamu. But kati katugende ku bitukwatako ennyo. Munnange obitegeere Peter Simakula ongambye nti kwoli olwaleero osinzidde Bugembe. Then nenengera ku musawo gava okuva ku Gava Medical Center endejje Zanta webenye okuba nti otaddeko Kakoza Ronald wali ku Semuto Road yagambye nti kwetuli tutumbudde. Hakimu Kigato wa bodaboda mu Kampala webale nnyo webaledde okuba nti otumbudde. Kakati katugende wano kuteeka era Protection of the Sovereignty Bill 2026 nkwe update. Kakati amulege tulina gategeezezza nti government kwayatire. Government mu ngeri ya mpola mpola. Ulidde akazito. Kawulidde. Kawulidde. Batugambye nti government kwayatire edits Sovereignty Bill. Bali nawo omuntu bwe bajjemu. Yagambye why? Atubakambwe. Balina bwe bajjemu. Fresh amendments ku bill weno eziwerako zikoleddwa. Mu kaseera nga gavumenti esuubiddwa nga lisuubiddwa okuba nti liba tabled ku Lwokubiri wiiki ejja. Kati batugambye oluvannyuma lw'aba stakeholders okuwaayo endowooza zaabwe. Gavumenti egambye nti owaayo katubeeko bye tugenda maaso n'okuba nti tweditinga. Amendments eziwerako zikoleddwa. Waliwo obwayiro obuggiddwamu mu Protection of Sovereignty Bill. Akaseera kano etteeka lino diri mu Legal and Defence Committees eza Parliament. Kaakati batugambye okusinziira ku biriwo eno controversial bill. Yes, okusinza ku biriwo was not withdrawn. Government yalivuddeko ekyaliriko oluvannyuma lw'okuwuliriza kumpi abantu bonna nga bagamba nti nedda. Bank of Uganda governor yennyini Michael Ating Ego yalikubye n'agamba nti nedda. Bannaddiini nga bagamba nti nedda. Oludda oluvuganya nga lugamba nti nedda. Kyenkana buli bwe babadde babuuza nti waayi ng'ali wakanya. Now tutegedde nti gavumenti egambye nti tetugenda kulijjawo ne waakiri. Instead, amid the storm, Attorney General Ssaabawolereza wa gavumenti alina clauses ezimu obuwaayiro bwajjeemu naddala obusanze okuwakanyizibwa okw'amaanyi ddala. Gavumenti wabula tefudde kyende egamba nti lijja Olwokubiri naye kale erina byejjeemu ekoze revision. Komiti yamaliriza okuwulira ba stakeholders bonna kati negamba nti kale katujjemu ebimu. Mu bimu ku bye bajjeemu wulira mu proposed changes ezijjiddwamu kwayatire gavumenti era bwejjeemu era banagenda odireeta walinga obusinga tebuliimu. Batugambye nti definition eya foreign agent ani gwe bayita foreign agent ebamaze okulabika nti bagikakkanyizaamu to exclude Ugandan citizens from being classified as foreigners. Munnayuganda mu teeka liri eribaddewo nga tebanabadde kolamuko obumu tebanabujjamu. Munnayuganda ali ebweru abadde ajja kuba foreigner. Ekyo bakijjeewo. Ekyo bamaze okuba nti bakijjeewo tebayinza kuddamu kuyita foreign agent. Ekyo bakijjeewo kibadde kiclassifyinga Ugandan citizens abali ebweru babeere ba foreigner. Ekyo bakijjeemu. Kati ne bagamba nti foreign agent agenda kubeera atya. Bagambye foreign agent ye muntu agenda okukola nga an agent, a person acting as an agent, representative or employee of a foreigner operating under their direction or control and receiving financial or subsidies from them. Si munnayuganda omuntu oyo akolanga. Munnayuganda ye yejeeredde. Akuba kajjeemu bannayuganda babadde beebuuza nti tubeera tutya mu Amerika, tubeera butwe e Buswedi ng'ate eno gye tuli mu Amerika Bungereza batuyita bagwira. Ate
ne mu Uganda tubeera abagwira nedda gavumenti mulimba gavumenti ekijjeemu mu kawaayiro tutegedde nti banaagenda oli tebolinga ku Lwokubiri ng'ekyo tekiriimu at least. Kakati division endala ekoleddwa wano akawaayiro namba 2 akabadde kagendereddwamu to expand the scope of regulated activities. Kati batugenda nti mu kawaayiro kano interests of a foreigner against Uganda's national interest as well as engagement in political activities wewuka wasigadde nga batunuulidde omuntu ayina byayagala okuyisaawo oba ebikwata ku ggwanga n'okwenyigira mu byobufuzi. Kati bagambye nti oyo bajja okulabika nti oba oliawo bagenda maaso n'okuba nti batunuulira ennyo mu kawaayiro ako namba 2. Awo kitegeeza nti babeera bongeddemukko bwongezi bakoze edit omuntu yenna foreigner ne bamusanga nga yeeyingiza mu nsonga z'eggwanga n'omuntu yenna eyeenyigira mu nsonga z'ebyobufuzi zonna bajja kuba bamukwata mu kawaayiro namba 2 naye ng'oli foreigner okusinga. Kakati ne bagamba nti inclusion of political activity zigenda kuba ne inclusion of political activity raises potential implications for political organization. Ezo zigenda okuba ndi zifuna ssente ebweru wabula nti bajja kutunuulira nnyo ssente zino ezivudde ebweru za advancinga foreign interests at the expense of national priorities. Abo bagenda kusigala nga batunulawo nnyo. Kakati era tutegedde nti institutions zino wammanga zo bazivuddeko bazigambye nti it's okay musobola okusigala nga mufuna ssente. Institutions ze bavuddeko mwe muli Uganda Law Society babagambye it is okay musobola okusigala nga mufuna ssente okuva ebweru. Ba broadcasters nabo nti babatadde ne entities endala eziri supervised by regulatory authorities z'eggwanga already ezo kasoba nga ogwa mugundi eyo bakutadde. Ekirala health facilities, academic and research institutions ezo nayo bazivuddeko. Faith based organizations ez'eddiini nga zigenda maaso n'okufuna ssente okuva ebweru strictly for licensed commercial or mission related purposes nga omuli health care delivery bayambako mu byobulamu research okunoonyereza education ebyenjigiriza ne religious activities ezo nazo bazitadde kasaziba nga ziri licensed okitegedde ezo nazo bazitadde. Kakati ne batuuka ku kya ssente wano tutegedde nti era bagenze maaso n'okuleka nti bagambye nti amendments further clarify that unlawful financial inflows ssente eziva ebweru w'eggwanga bano wammanga basonyiyiddwa ssente kasaziba nga ziva bweru muteeka lino bano wammanga basonyiyiddwa including foreign direct investments. Oleese ssente oyagala kuzisiga wano tewali buzibu yingiza ssente. Ne batunuulira diaspora remittances abantu abali ebweru abasindika ssente kuno abo nabo babalese okusinziira ku edits ezikoleddwa division akoleddwa abo nabo bagambye nti atubaveeko diaspora remittances. Kakati trade financing nga ssente zigenda ku trade financing babalese grants ne humanitarian assistance eziva ebweru nga zigenda kuyambako oba oliawo ku bantu abalina obuzibu mu kaseera akamu oba akalala. Kati ezo abo benkubuulidde will not fall under the restrictions of the bill okujjako nga reasonably suspected to be linked to prohibited activities okujjako nga bakuzudde nti ssente ze z'oleeta zirina akakwate ku ebyo bye baaweze awo nga bakuddira. Nekitegeeza nti abali ebweru abasendeka ssente ababadde beeraliikiridde ennyo ako mu bye bagenda okutebolinga ku nnaku olwokubiri bagenze maaso n'okuba nti at least bakajjeemu n'ebirala bingi ebigenze maaso n'okuba nti byeditingiddwa naye njagadde kubuulira ebyo wawaddewo okutya
naddala ku bannayuganda bali ebweru nti tetuddamu kusindika ssente munnange okusinziira ku mawulire agaliwo nti gavumenti ekkiriza kwayatire nebaako edit gwekoze negamba nti abannayuganda tujja kubanyiga nnyo naye nga ddy etteeka terijjiddwawo jasi bakozeemu revision oba bakozeemu edit ligenda kuba oba oliawo liddamu lijja kuba lireetebwa naye nga likoleddwamu ennongoosereza obitegedde byebyo nno